yensonga buli omu gy'amanyi ya okuziikulwa kw'omugenzi Prince Paulo Job Kafeero Maanyi Ganjegere. Yafa ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano 2007 n'aziikibwa nga 19 omwezi ogwokutaano 2007. Otumaliddeko sabbiiti nga sebo kyewateesa mu mwaka gwa 2021 oluvannyuma lw'emyaka 5 kituukiridde Paulo Kafeero n'aziikulwa mu luyimba olwo. Jebbi Byekwaso yali alaga nti Kafeero yamuloosa nti baamuteerayo eddagala mu ntaana abaali baagala okuganja n'ebirala. Ennyimba ezo n'olwa DJ Kikoofiira nga zigenda okufuluma olw'okuba nti nali nnyo nga njogera nnyo ku nsonga ezo. Kojja wange oyo Jebbi yambuuzanga nnyo bw'obadde oteesa ki mutabani era ne mwami Kikoofiira bwe kwali ng'akubuuza gwe kino wakiraba otya ne kino okirabye otya olw'okuba nti nali nnyo nga nzogerako era nnyinza okugamba nti nali omu ku baakubirwanga essimu okuteesa ku nnyimba ezo n'okutuuka okufuluma. Njagala okubeebaza olw'ennyimba ezo n'olwekyo kya makulu nnyo kya mugaso nnyo era kibadde kya mugaso okuggyayo ebisigalira bya Paulo Kafeero. Tubadde nga bamuziikula tebamuziikula twawunzise aziikula. Yes, kibadde kya mugaso bantu bangi nnyo eyo. Nze nina omukisa nti nze nasooka okubeera mu bukulembeze bwa LC1 nga nina emyaka 17 nembeera ku kakiiko ka LC. Kitegeeza ndudde nnyo mu bukulembeze nensooka okubeera omukuza w'abaana nga ndi wa myaka 21 nennondebwa ku kakiiko k'okukuza abaana naye nga nnondebwa omusajja ate nga w'amaanyi nnyo ewaffe Ekiyindi yali chairman Kaddu kati nennondebwa ku kakiiko. Kakitegeeza nti nno nze ndudde nnyo mu bintu ebikwatagana ne family issues ezo. Kitegeeza nti wembanga nina ekintu kyempabula ntera okukiwaguza amagezi. Kafeero okuziikula kwe kubadde amuzungu akiyita inevitable nga tekyewalika nga tekisobola kwewalika ng'oba oyagala oba toyagala kiteekeddwa okukola ki okubeerawo ku lw'omusaayi gwa Kafeero. Naye kakati oluvannyuma lw'okumuggyayo ate balina okulowooza ku bintu ebirala bibiri. Abaana Kafeero be yaleka ye ng'abayita baana be baali abaana wakati we15 ne 16. Kakati ku nsonga ezo kuliko ne Kafeero be yali amanyidde ddala nti sinze mbazaala nga yabatwalanga abaana. Nina ne bwe nalabyeko yabadde muto we Nende nga ng'agamba nti bwe kyatuukanga ne mu kuweerera abaana nga Kafeero ate asooka kuweerera ye bamanyi nti era abatwalanga abaana. Kakati oluvannyuma lwa bino kubanga kino kibadde kirina kujjawo mbiranye abana abagamba nti tuli bannaffekka. Kakati kuli singa watya nga kuli DNA bwe yeyongerako 5 oba 4 kubali ababaddewo Kafeero be yaleke 16 n'abalala balina kusigala nga baana be kubanga kino kirina kusolovinga bano abaga nti tuli bameka bana. Kakati bamala okwegattako bano ababa basigaddewo si abazze oluvannyuma naye bali ababeera basigaddewo nga Kafeero yabaleka balamu balina okusigala ng'era baana ba Paulo Kafeero. Oba kyenjogera kitegeerekeka yadde ng'omusaayi gubeera gubawandde naye nga baaliwo nga Kafeero akyaliwo kubanga kino mu bye banoonya kutereeza famire. Kakati buli Kafeero gwe yalekanga mwana okuleka gwe bagaye nti ono gumuwandudde naye bamuleeta yafa oyo bamugambe nti genda maama wakulaga ekika ne bano bwe guba guwandudde nga maama wakyaliyo basobola okubalaga ekika ekirala naye wa Kafeero balina era okwanirizibwa ng'abaana be yaleka nga bagenze mu kika ekyabwe naye nga bwajja wano wakulidde ayanirizibwa nga ki ng'omwana ge magezi genyinza okubawa. Kiki olowooza of course omusaayi guyinza okuvaayo wiiki those results wiiki eno egenda okutandika oba wiiki eri kiyinza obutasukka weeks 2 okuva kati
kiki ky'osuubira kuba ndabyewo oba mbadde neetegereza ebintu bino ku mikutu egy'enjawulo ng'abantu balina abamu bebeewerera nga kwegamba kyatuuka ne kiva mu famire nekidda mu public naye nenfunako oludda nga bakambwe bazibu kye balina okukola balina kutereeza famire ya Paulo Kafeero bwe bakebera omusaayi ne bidda tebalina kubizza mu mawulire birina kusigala eyo tetwetaaga ffe kumanya mwana kyowa Kafeero n'atali kati byamala okujja eno gye tulina naffe tulina okutegeera kakati ffe kyetwagala ffe ng'abalabi twagala kulaba nga famire ya Kafeero etereera wabula ng'esigala mu mawulire mu bulungi n'olwekyo bwe bakeera ku makya ne bakebera omusaayi ebyo babireke bo batandike kugatta famire ndabye abantu bangi nga boogera ebintu bingi naye Kafeero yali musomesa ate okumanya Kafeero yali musomesa mu bulamu ne mu bufu era Kafeero alisigala musomesa ndabyewo abantu bangi abamusalira omusango waliwo abalala bateekayo komenti gemagoba g'okuzaalazaala nedda eriyo n'abantu abalina abaana ebisatu naye omwana asobola okubeera bwobu n'akulaga nti nakyankalanya famire eyo yonna kuba awo wennyini Kafeero yafa 2007 ebintu bino ebyokukaayana byatandika 2020 nga wayise emyaka 13 omuntu agandi ge magoba g'okuzaalazaala lowooza kiki ekyaliwo kati wa 2007 ne 2020 ebintu bino byatandika okugira bwe bityo kuba kitegeeza nti oba oliawo waliwo ekyasparkinga obuzibu ne bubeera kuoyo ogamba okuzaalazaala nga tomanyi oba naye bbaawo yazaalazaala nga bw'okyogedde nga tomanyi oba naawe kitaawo oyinza okujajinga munnange nga tomanyi kiriwo kakati Kafeero tavunaanibwa kuzaalazaala asigwe musango ogumuvunaanibwa ekimuvunaanibwa bamu kugamba nti mwe temuli baana ffe tuli nga basinziira ku bintu bo bye beemanyidde bo bokka kakati nabadde ku TikTok nendaba jjajjange Kasule Celeste ng'agamba Kafeero omuyigirako kyotuwadde ekyokuyiga kati nsinziira wano ng'ambikira jjajjange Kasule bino bye mubuulira mazima kubanga nze ndi musomesa busobola okukya lumu omusajja n'ava eri omwana n'ava eri nga jjajjange Kasule taliiwo n'agamba Kasule ye yali akola ki azaala Dennis n'agamba bw'aba yakuzaala bakole ki banzijeko omusaayi bakebere tukole ki omwana n'adda mu Dennis n'amugamba gwanzaala bw'obanga gwe naawe toli ki kati Dennis bw'aba nga musajja mugezigezi abuuza oli nti entaana ya kitaffe yiiyo naye ezitowa miliyoni meka 3 ozirina omwana kyava aziteeka ku mmeeza nti ziriwa ziizino tewaba kyakusalawo kirala kuba kumugjayo kubanga era kooti ekubuuza omwana aleese ssente kakati gwogaana otya era bajja kumugjayo bino abantu babaziikula bulijjo naye enjawulo eriwo nti Kafeero abadde mu mawulire bino byenkugamba mbirabye nannyo n'ewaffe ng'omuntu yafa dda nga bamuzeeyi baffe yaffe emyaka 3 emabega oli najja ng'emyaka muzeeyi gye yafiirako nga bw'obageraageranya basingagana emyaka 5 nogamba oli eyafa yazaalira ono ku 5 kati n'obanga olina kubeera mugezi nnyo nga ku Kafeero yennyini bwe yali yakafanjikira ababukedde abo baakola amawulire mu lupapula lwa Bukedde nga mulimu eyajja nga weyajjira ng'ali asinga ne Kafeero obukulu naye nga naye agamba mwana bw'oyogedde ku kyokuziikula nina kundi gye nakoze ne ngiteeka ku mukutu gwange gwa YouTube abantu abatutumufu abazze baziikulwa kuba abantu bangi badde bagamba ekyo kive tekisoboka so nga ne Ssekabaka
Sir Edward Frederick Luwangula Muteesa owookubiri yali yaziikibwa London oba yali yaterekebwa London ng'enjoleegi yaterekebwa oluvannyuma lw'okukisa omukono mu 69 Idi Amin bw'awamba ne bagiziikula nga Amin alagidde enjole ekomezebwewo ku butaka. Kakati abo ogenze wala kati katwogere ku bayimbi bennyini Hamani basudde bamuziikula ng'abanja jita kakati ate obadde okimanyi nti Christopher Sebadduka wagalamidde si bwe yaziikibwa DJ Kikofiira ye yamuziikula n'amugya mu kijje eky'abantu abangi amuleete amulawule amuteeke wano yekka akirongoose kubanga bwe baba ennono y'okulongoosa ebijja bw'oba ozze okulongoosa ebijja tebalongoosaako kimu kitegeeza nti kyokoze kwono kyokola ne kwoli kati Kikofiira okwewala ekyo yagamba kajjewo oli akole ki amuteeke wano ebyo byonna babikola era bazze baziikula abantu naye lwabwa nti nnono abadde mu mawulire bangi waliwo n'abakulembeze Thomas Sankara Kwame Nkrumah yesimayi bamuziiko bana mirundi emeka ono yali Ssaabaleekera Jonas Savimbi bapulezidenti ba America Abraham Lincoln bogatako ya Arafat wa Palestine baani bangi babaziiko bangi so si kive era kakati katugeze abaana abo batundatunda ebijja aba Paulo Kafeero kakati singa babadde batunda ettaka singa batunda paka Kafeero we yaziikibwawo abantu bandigambye nti kale yatugulako ekibanja tukkirize tujje nga wano tulambule taata waffe definitely yandibadde ateekwa kuvaawo agende ku ttaka eki eryawo okumugjayo nga balina kye batereeza si kive era nze nsinziira wano okugamba abantu nti nze kiwuuwa bwe wabeera nga waliwo ekintu kyonna ekinneetaagisa okubaako kyengonjoola nga nafa tewalina kyetaagisa nnyo okukubagana mpawo bakuziikule nga wendi bamanyiwo naye bangi bagamba nti nalabyeko ne Kazitakyalo Sir Mathias Walukagga ng'agamba nti kyekiseera okulekawo omusaayi ng'okyali mulamu n'okuba era nakiteesa wano buli wenyingira mu TV muno mbaako byenjogera nagamba nti mu mateeka amangi ge bateesa bateekeddwa okuba nga buli muntu alina ekisigala kyaleka nga kigenda ewa administrator general ne mbagamba ekyangu kyali nnyo nti omuntu bwali bw'aba afudde nga bakwata magalo nga bagijjamu erinnyo nga bali paakinga alenda gamba nti abatawulira olumi n'enjogera nti abaafu nga bajjamu nga wali bali paakinga nga bassaako n'erinnya kakati gwe atayagala kukuziikula nga balijjayo enguzi compromise zisobola okubeerawo naye ndowooza twandibadde tweteeka mu bweteesi ka buntu tuleme oli bw'aleeta nga erinnyo lye lirye tutereereze eddala ebintu nga bitutereeza bye bituufu tukwaniriza ku Kabyanzo Media. Tuzeeyo ku nsonga za Paulo Kafeero. Yaziikuddwa abaana bangi bagenze ku musaayi. Wali mu kitundu ekisooka tugambye nti bali 16 naye okusinziira ku bagenze okukeberebwa baadde basukka 20. Baadde basukka 20 omuli n'oli gwe twalaba ngenda kusaba mukulu Shadrack asooke atereyo ka vidiyo ako kuba public yamwogeddeko nnyo nga bagamba nalabyeko mukulu wange Wamala Balunabba nendaba muganda wange Pokulumba nga bagamba nti ono teyeetaaga na dyeni bamututteko yabwerere naye fejjukira Martin yali amutulaga mu 221 era nsaba Shadrack asooke atulage ka vidiyo ako nga Martin atwanjulira omukulu oyo baali bakamulaba ekiseera ekyo kujjako n'ekirala we nazze eno otwali twakatuuka ku nnaku olwokusatu nasanga omwana oyo jangu Kafeero abadde yakajja abadde wasenga waffe mukwate mu
abadde akajja naye omulabira ddala kifaananyi ky'akafeero kituufu olaba otya kituufu amufaanana feesi nawe okiraba nensanga wano wasenga namusanze wasenga senga nambuuliramu nti omwana wava wa yava Katosi yava Katosi agamba mwana wa Kafeero kati ffe kyetugenda okukola tugenda kuba ekirango era tujja bayita mwina abaana bonna aba Kafeero oba omanyi nti oli mwana wa Paulo Kafeero ffe tetwegana baana nga bali bakanda baffe abana we basosola bannaabwe ffe tugenda yita bonna buli mwana akimanyi nti mwana wa Paulo Kafeero ajje tumukebera omusaayi ogusembayo yesebo kati ogwo gw'omugenda gujja wakubeera ebyayimu ku byaleeta ebizibu katulinde kooti esalewo kuba emisango giri mu kooti kyenaasalawo kye tujja ogenderako ebyo byaliwo 221 omuvubuka mumulabye era yali akyali muto naye kati emyaka 5 giba mingi oli waba yali wa 15 kati aba mu myaka 20. Omanyi Paulo Kafeero alina ekizibu kimu era nze sirabanga muntu alina kizibu mu nsi nga Paulo Kafeero. Ekiriwa Paulo Kafeero Katonda yamukola bubi abantu bangi bamufaanana ngaba kuba omuntu yaligaye nti Kafeero dashi nga teyagenze kakati waliwo omulenzi omuvubuka abantu gwe bali okukolako nnyo effujjo muvubuka wa mulembe guno ayimba bamuyita Grenade Official bano bajenizi waliwo ekifaananyi kya Kafeero ekyo yali mu saati myufu bweti bakijja ne kiba kiriya era nga bw'oteekayo ng'oli agamba nti awo nogulune kati onaye afaanana Paulo Kafeero kati waliwo omuvubuka akola ku TV bamuyita Lujja yedirandiga alina akawumi kano akola nnyo interviews ne ku YouTube naye alina akawumi kano kalinga ka Paulo Kafeero kati problemu ye afaanana abantu bangi n'olwekyo ate okufaanagana si Luganda nze nnako ne gwe nali ndabyeko nga yeeyita omwana wa Paulo Kafeero ne ntuukako ewa nnyina nga nkola research naŋŋaa naye nze ndaba oyo omwana nze ne Kafeero saamumanyaako omwana wange Muteeso naye nga talina njawulo naki na Kafeero n'olwekyo abaana abo okubakebera kijja bayamba nnyo Kafeero afaanana abantu bangi nnyo abantu bagamba mbu omuntu afaanana abantu 6 naye Kafeero ayinza okuba afaanana abantu abasoba mu kikulu bakiyita muzungu bakiyita doppelganger afaanana abantu bangi nnyo era kyekizibu kyasanze nti buli gwe baleeta olaba ng'akola ki ng'amufaanana oluusi ne gwatalinaako kakwata embeera eno ate erina ekirala kyesiikudde naddala era mu kika Nende nga muto wa Kafeero of course abadde nnyo ku side eno in fact kyemwebazaako nti mu family yonna eya Kafeero of course bayinza oba badde bakikola oba oli awo mu kasirise naye okuviira ddala ku day 1 mu baana bano ne weekunaabira kweyongeddeko omwana omu Nende oyo abalwaniridde nnyo agaana eddanzi bannange abaana bano nakula nabo kituufu mukulu wange buli kimu nali mulaba nali muto naye ng'abaana bano alina yali ne muto wange ono wa Kacumbaali TV ng'amukyaza n'agamba nti David Kizito omumanyi oyo Jazz Commander eyali manager wa Kafeero ne kulabako n'agamba ne Simon Dede kubeera ne gundi yakyogerako ow'ekigangazi Sempijja ng'agamba nti ababiri abo kati ne Nende ng'agamba nti abaami abo ababiri be bamanyi ekituufu kuba Kafeero bwe yalwala nga nti n'agende wa muzeeyi Naŋŋanga ng'ogyekaawo embeera yamuleetera okufa naye wali ndowooza alina we yasobola okulwalira n'agamba nti naye kati abaana so kwe kutuma Simon Dede eyali driver we ne Kizito nti ne batandika okusomba abaana abo era Nende yagamba n'ogamba nti basooka ne baleeta Simon ne baleeta
ne Swazi n'abalala ne baddako ne baleeta Gundi, Martin ne Gundi kati nga yagamba nti abaana nabalaba nali muto naye nga ntegeera bulungi naye kati waliwo okuwanyisiganya ebisongovu wakati wa Nende ne omukuba ne kati kyalina mwandu kuba yafuna eddala omukyala Robina bisirikirwa ye gwagamba nombusi ebisirikirwa yagamba mweeta bisirikirwa kati ate embeera eyo lowooza eyinza kuzikira etya? Embeera eyo ate nze nalabawo obuzibu bingi ebiyinza ate okusiikula ebintu bingi waliwo bye nayogera wano ndowooza ne batabikkaanyaako. Nalaba kanso wa family poker kanso Luzige y'omu ku bakanso bemmanyi nti bagezi nnyo mu Uganda naye nalaba nga balinako gye batunudde nga bagamba oyo buli eyagula ekintu kya Paulo Kafeero bumukeeredde nakiraba kansa akyogera nekimpa nnyo kale okukola ki okweraliikirira kubanga ekyo kye bandisoose okukkaanyaako nti kuba nakyogera wano ne ŋŋamba nti ebyagenda bikole ki bigende bagire musaayi kaakati bayinza omala DNA tetumanyi mitima gy'abaana ne bakwatagana ate n'oli kanso n'agamba naye bwe baatunda wali saafuna share yange na biki bali abagagga ne basigala nga bagula empewo kaakati ekiyinza obutazikiza lutalo olwo yeyo kanso kye yayogera ekyo nga baziikula nti abuli eyagula bumukeeredde kitegeeza nti baba bamaze okusigamu abaana nti biri babitunda temukoze eki temutegedde kati muddeemu namwe musitule olutalo kati nga gwe kyoteesa nti biri babyerabire bandibadde babyerabira basigazeewo kana akatono kasita Oluganda luba lukomyewo naye ekyo nalaba kansa akyemfasayizingako nnyo simanyi lwaki yakiremerako nnyo naye yandikirese. Kiki kyosuubira singa ebiva mu musaayi biraga nti omu oba ababiri oba abasatu oba bonna abana ku baana bano ababadde ennyo mu mawulire ng'abaakafeero bwe bagamba baatunda biki ne kubaako atafulumiddeeko ku lisiti y'abaana b'akafeero oba nga kuliko babiri oba bonna abana olowooza ki ekiyinza okuddirira? Ekiddirira lutalo lwennyini kubanga abaana abo balinako mwabo abaana balinako ne bebeetikka ti gundi nangobawo wano ne gundi nangobawo wano kaakati awo oli kwe kugamba mwatunda n'ebyataata nga temulina baana bawo wano kati ekiba kiddako awo lutalo yensonga lwaki nze singa nze mbadde nkola DNA otyo buli mwana Kafeero gwe yalekawo n'atali wuwe mbadde mufuula owuwe by compromise. Omanyi mu nsi eno etteeka erifuga amateeka gonna liba lya common sense amagezi amazaale buli gwe yalekawo ku 16 ku baana 16 mbadde mufuula owuwe nenkebera bano abazze oluvannyuma oba kitegeera abo be mbadde ntandika okulondobamu nti gwoli wuwe nga abo DNA entuufu mbadde ngifunira ku baana ab'oluvannyuma naye bali 16 mbadde mbalekawo kubanga n'abo bennyini kubali abana ne kumala kuvaako wadde omu nga si mwana wa Kafeero famire ya Kafeero era tejja kugwa mu mawulire kwabagenda alina kusika omuguwa n'otukola bwoti nga toli waawano n'olwekyo bandibadde bakozesa common sense kubanga yaleka abaana 16 naye abazze ku musaayi bangi ono Kafeero gw'atalekanga mulamu kwabo kwe balina okujjako ababa abatuufu okubongera ku bano ne gwe basanga nga si wuwe okwewala olutalo bamufuule buwe. Nina ka vidiyo ke nalabyeko nga abamu ku baana bano abazze nga balaga nti bannaabwe bali bakulu baabwe babadde babagoba n'ewaka nga bali nga babatiisatiisa oba okubatuusaako obulabe basimanya biki abagamba nti batuuse n'otugoba ewaka wetwakulira ate nabo
lwe lutalo luli era lwenkugambye nti lutasobola kukoma. Ono gwe baagobawo ne bamala bamukebera nga waawa ng'ate nga gwe yamugoba toli waawo munnanga oba owedde naye okuddira obuddiza abo abaana tugeze bwe baagoba ne babagatta ku bali baakaasangwawo 16 kiba kibayamba kigatta famire awali siteera yasinga obukambwe kiba kibayamba kigatta famire nze ge magezi ge nandikoze eki ge nandibawadde. Nalabyeko ka video nga Simon Peter Kafeero Nagawa Swaziniga Kafeero ne Dube nga bagenze ewa mukyala Robin abisirikirwa. Of course ne banyumyamuko saategedde kye banyumizaamuko naye omuntu nakyayinza okinterpreting obulala manyi bagenze oluvannyuma lw'okubajjako omusaayi nga bino bimaze okugwawo. Video wenagirabidde ate era nga ndaba nedde gwayadde ku mukutu gwa Swaziniga Kafeero ate ng'eraga nti baadde bakagiteekayo simanyi oba yadda ate Simon tabadde mu ggwanga so eyinza okuba ntya bwebanga yakaakati ate era bakoze kikyamu oli maama waabwe kakati nga muli mu gundi ng'eno incidence eno nnene erimu ebiwayi bibiri nti bali bana bagamba be baana banosi temusobola ate kugenda mwekka ne bwe mubanga mwagala omukyalirako mwandi mukyalidde nga temutaddeewo mawulire kubanga musobola ate maama wammwe musiigi oluusi ekifaananyi ekibi bayinza okugamba abataputa obyensonga bayinza okugamba nti oba oliawo yateeka mu bana abaana nti mwe mwekka mwe baana kuba abantu bangi bakitwala nti amanyi nnyo ebyakafeero okubisinza omuntu omulala kakitegeeza nti webamulaba mu vidiyo n'abaana banna asobola okusiiga ekifaananyi nti maama waabwe agamba bano bokka be baana olwekyo tebandibadde mu kamera nga wadde bamulabyeko mu budde buno ng'ate bali bana nga bataddeyo abana ate nga bwe baali mu kusaba mukyalo oyo yayogera bulungi era abantu baasiima nga mu njogera ye tataddeemu kusosola mu baana era ng'alaga nti mulimu abaali baagala okubaako bye batunda n'abalemesa ekyapa yakirina ebimu biriko caveat bagita caveat n'ebirala ebiringa ebi naye katusabe embeera yeyongera okutereera ate naffe abalamu ekintu kino kituwemu ekyokuyiga kuba Honorable Balamu abadde minisita w'abaana n'abavubuka nga kati yalondeddwa okuwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu yatuuse n'agamba nti bannange nedda kibadde kisusse era kigambibwa nti waliwo ababadde bagenze oba ndowooza mu kkooti okukiremesa ekyokuziikula naye olede kyawedde eyasooka mwami Balamu nga bw'omukwatira ku kuziikula Kafeero ayinza kutta busi naye olaba yatuuka ye mwenyini n'akakkana ng'affe abamu tumaze okubiraba gye biriggwera naye yatuuka ne yeetamba n'abantu abamu nga bamandeevu ne batandika okwetamba kuba by the way mulundi guno mandeevu tutegeeza mwami mandeevu oli Timothy Kabogozo wa Radio Simba tegeeza Kinobe ono yali baali bagiyita batya banywanyi baani balina ekibiina kyabwe Kafeero kyeyawangaalirangamu era ku luno ne ssenga w'abaana yalabise nnyo wegamba bambi ndowooza nabibatamye baatuuka ne balaba nga mu butuufu solution yeeyo wali balowooza balina kye basobola okusolovinga naye katwebaze Katonda era katusabe bigonjoolwe wabula nga nnyongera okusaba abaana 16 abaasooka omuzungu agamba by hook or crook babe baana ba Paulo Kafeero owadde nga si babe DNA egambibwa okubanga yakolebwa mu kusooka eyalaga abana bagiwakanya olowooza n'ekyo ky'ogambye ne babeera bakikoze mu ngeri eyo gy'ogambye ey'amagezi amazaale era tekireeterewo okuwakana tekisobola kuleetawo okuwakana tekisobola kuba bajja balagaliza otusi
bano abalala abeegatta ku 16 ne babanoonyezaako omusaayi bali babaleke tebamanyi lwaki Kafeero yabazaala bangi be yazaala ng'amanyi tabazaala so babaleke babafuula kale ebigambo ebisembayo sobole okunzika programu ya leero. Njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bw'atuwadde era njagala okugamba buli muntu nti saba nnyo ebintu nga bino bireme kutuukako. Bw'obanga osaba bulijjo osabanga ebintu 3 oba 4 osabanga obulamu n'obuwangaazi, amagezi, okumanya n'okutegeera. Okumanya n'amagezi n'okutegeera byanjawulo. Osobola okubeera nga otegeera naye nga tomanyi, so nga ate osobola okuba omugezi naye nga totegeera. Kati saba byonna. Kale nebaza tiimu gye nkoze nayo. Shadrack yabadde ku kamera ate era n'ebyuma ate nga mu kibuga Jinja ate nga kibuga Kampala. Jojo yabaddeyo. Nze nno kyensaba baganda bange mulimu bakulu bange ne bato bange abaana ba Kafeero nti mulina be mwakula nabo era waliwo ensonga lwaki kitammwe yabaleka ne mukula naabo oba baana be abazaala basi abazaala yalina ensonga lwaki yabalekawo. Kakati tekyandibadde kya makulu kitammwe be yabaleka nabo okukula nabo ate okubanga mubasuula ebbali mubatwale nga baganda bammwe nga bannyinammwe kyekisingira ddala okubeera ekirungi. Osanga eno yonna tetwandituuseeyo. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media.